Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna Dr. Kizza Besigye yalemesebwa poliisi okwogera ku mpewo za studio za Radio ya Kira FM esangibwa mu kibuga Jinja bwe yali ayitiddwa okubaako byayogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Mu mbeera eno poliisi yalagira omukulu atwala omukutu gwa rediyo eno okuggyako rediyo ku mpewo era obutakkiriza Dr. Besigye kweyongerayo na bigambo bye, ekintu ekitaasanyusa abawagizi ba Besigye era ekyaddirira ye poliisi okukuba omukka ogubalagala mu bantu abaali batandise okwekalakaasa. Olunaku lwa leero ekibinja ky'abavubuka abateeberezebwa okubeera bannakibiina ki FDC balumbye nnyini rediyo ya Kira FM Engineer Isma Kiza ne bamusikaasikanya nga bamulanga okwekobana ne poliisi ne balemesa omuntu waabwe. Akavuvuŋŋano kano katwalidde ddala akabanga akawerako. Twagala Besigye ayogere. Yajja n'ayingira muli mu studio ne bamugaana okwogera, oyo mwenyi yamugaana okwogera. Pulezidenta wa leediyo. Kyokka batuuze basobodde okuddukira omukulu ono era ne bavumirira enkola eno ey'effujjo. Oyagala kigenda kukubira wano, oyagala kijasikoma. Mwalwaki temwogera? Why do you just kill someone? Singa nnyo nkwagala Besigye, ffe tumwagala. Mugenda mukuba poliisi yamugaana okwogera. BBS Terefayina eyogeddeko ne nannyini rediyo eno kyokka asambaza ebigambibwa nti yeekubana ne poliisi okulemesa omuntu waabwe. Ne bantu kutandikako nkubampi nga balikoba nti nalemesa owekitiibwa Kano Kizza Besigye okwogera ku rediyo yange. Nze even Besigye he's coming, I wasn't aware. It was Saturday, I was in my farm. I just received the call. Besigye has come. I didn't even welcome him. Jam welcoming. So I don't know exactly what is happening, but in fact I'm confused. Simanyi kyenyinza kwogera kati saawa eno. Kati ono wakugenda ku poliisi okwekubira enduulu ku ffujjo erimukoleddwako. Kangezeko okwetegereza ensonga eno ndabe nze bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe tubimanyi, naye ndowooza ate waliwo ekirala ekyekwegamba ng'omuntu yeeyambisa byabufuzi n'atuukiza ekigendererwa kye. Sikiwa nti Dr. Kizza Besigye ayinza okunsindikira abantu ne bankuba to embarrass me like that, mukubo ne banzija mu motoka. Rediyo zino tuba tuzikola nga z'abantu bonna. Kati emirundi giweze nga Dr. Kizza Besigye agaanibwa okwogera ku mpewo za rediyo ez'enjawulo nga mu kiseera kino wakyaliwo obutakkaanya wakati w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya n'emikutu gy'amawulire.